Ebyo bye bifuula omuntu yenna kabe musajja kabe mukyala okubeera kafulu mu nsonga z'okwezina. Singa onaabikwata n'obiteeka mu nkola oba singa onaabikwata n'otandika okubitegeka oba okubipracticinga ogenda kufuuka omuntu gwe batendereza mu nsonga z'ekisenge. Namba emu olina okuba ng'oli selfless. Okwepimpina it's a two-way traffic. Tosobola kubeera selfless is giving like n'owaayo kyonna ky'olina. Tosobola genda mu nsonga za kwepimpina ng'osuubira ogenda kubeera nga ku receiving end kwokka. Naddala kino kirabikira nnyo mu bakyala. Lwaki abasajja bammwe babatwala nti omukazi n'akutwalako omusajja ng'ate tamuloze nti ye bw'atuuka mu kikolwa naye yeewaayo n'awaayo kyonna ky'asobola okuwaayo. Naye gwe buli musajja wo bwe yeegatta naawe mukwano gwange omulungi ng'obeera mu kwenyonnyongoza, obeera mu kwekoza, obeera mu kubeeraawo nga omusajja buli kimu yakikola. Naawe baako ky'okola mutuuleko omuzine byonna bimukole. Like it's a two-way traffic. Mpankuwe awo mugenda okunyumirwa okwepimpina. Singa onaayiga kino nti bwe mba ngenza okwepimpina, bwe mba musajja nti ngenza okuzina omukazi sigenda kwefaako bwefi. I said selflessness, sagambye selfish. Abantu abamu like omusajja asobola okugenda okuzina omukazi nga ye alowooza kimu kya kusamula. Ye olusamula ng'ebyo biwedde oba gw'osamudde oba tosamudde ebyo bizibu byo. Eyo nno nsobi. Era toyinza kubeera mwagala mulungi oba toyinza kubeera musajja asobola ebintu by'okwepimpina oba atenderezebwa nga yenzinayo. Enzina entuufu olina okuba nga munno naye omufaako ate nga naye bwakufaako. Bw'oba mukyalo olina okuba nga nawe mu kintu mw'oli okinyumirwa nga naye bwakinyumirwa. Namba 2 olina okuba nga olina bino wammanga nti osobola okumiitinga munno ku bwagazi bwe. Kaŋŋambe abakyala tulina nnyo obwagazi obuli wansi oba obuli low, like libido yaffe eri low compared ku y'abasajja. Nti ojja sanga omusajja nga yayagala kuzina emirundi 3 naye ate nga gwe oyagalamu omulundi gumu mu lunaku. Ekikufuula ow'enjawulo kwe kubeera nti yadde toyagala osobola okumuleka n'atuukiriza ky'ayagala. Okwepimpina it's not only about desire nti nina okuba nga njagala tulyoke twepimpine. Bw'oli mala omwaka nga toyagala ng'omusajja omulumya ennyonta nedda. Abasajja nammwe muyina embeera ewalwa abasajja nga tebalina bwagazi tekiri ku bakazi bokka. Omukazi n'omulumya ennyonta mbukati olagenda kutendereza nti omanyi nnyo okuzina. Olina okuba ng'osobola okumakinga obwagazi bwa munno nti ne bwoba kale sobola kutuukiriza nti emirundi 3 gy'oyagala batusobola okyogerako ne tufigaringa out ekitukolera fembi. Ekyo kye kigenda okunfula owakabi bw'otegeera nti omusajja wo azina nnyo oba ayagala nnyo ebyokwepimpina. Totandika kwekolaakola busolosolo okumulimba omutwe gunnuma indi mu kibada olubuto olunnuma seewulira bulungi nedda. Beera mwerufu gy'ali mukyogereko mulabe nga mutereeza embeera eyo nga tennaba kusajjuka. Ye nababuuzizaako. Mugaba muti abaagala abalungi abeekumira kusinga face to face. 6 mbaniriza ate nakyo olunaku lwaleero. Kansubire muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Mwebale nnyo kwekuumirako. Namba 3 oba akakodyo k'osobola okukozesa okubeera ng'ofuuka kafulu oba ebirinza okufuula kafulu kwe kubeera nti osobola okumakinga oba osobola okuderivalinga ekyo omwagala okyagala mu kwepimpina. Kano nno kakulu. Ebiseera ebisinga bwe tugenda mu nsonga z'okwegatta gw'okola ky'okola ng'olowooza kye kituufu ky'olina okukola. Ng'abasajja omusajja asobola okuzina emmana n'akubuuba abakazi baagala nnyo ebintu by'amaanyi si bonna. Olinza okuba wakeegatta n'abakazi 6 nga bonna babyagala onooba 7 wanjawulo. Fuba nnyo okulaba nti ky'okola akyagala era ky'ekintu kye. Bwe kiba si ky'ekintu kye nze ngamba tukireke kirinza okukuttira embeera. Kakasa nti ky'okola ky'ayagala. Ate nammwe abakazi tegera tesiti y'omusajjawo ayagala mukazi aleekaana mukazi omulalu mu buliri mukazi ayogera ennyo do that kubanga osobola okukikola. Si mukazi asirika ayagala mukazi asirika beera ekyo kubanga ekyo kye kimukolera. Bw'onaategeera tesiti y'omwagalwawo awo nno ojja sobola okufuuka kafulu mu kuzina emmana oba ojja kufuuka kafulu w'okuzina omukira. Naye bw'onaaba nga totegedde kyayagala oba totegedde tesiti ye kigenda kufuukira ekizibu. Ate bw'omala ogitegeera gimakinge n'eyiyo nti njagala emakinge. Bannange bw'osanga omuntu nga muli compatible mu nsonga z'ekisenge mu ekisenge kyammwe tekiri babowa nga byagala ayagala byampi naawe obinyumirwa ayagala byasiro naawe bikkolera ayagala walika music nkazi nyanga naye bikkolera kintu kirinza okunyuma. Kati olinza osanga abantu abamu nga yayagala missionary yokka nga yemukolera era nga yeewa missionary ate nga gwe oli muntu ayagala ebintu like variety testinga kino testinga kiri ekyo kyangu nnyo. You can match that
osobola okugamba nange nsobola ozigezaako ziri. It does not hurt to try them. N'olaba oba naawe osobola okukyagala oba tokyagala. Kigenda kuyambako okubanga ofuuka omuntu nti just a mere say that I'll try. Kikuyambako okubeera nti oli mukugu oba ofuuka mukugu mu kyokola. Kikuyigiriza okutegeera nti si buli omu nti kino kijja mumukolera oba nze kyenjagala kiba kimukolera. Ekirala olina okuba nga oli willing okubeera ng'osobola okuteekinga direction ya muno gy'aba agendeddemu. Sigambye nti buli direction gy'akutwalamu gitwalemu. For example, omuntu ayinza okugamba nti njagala kupimpira mu kabina. I'm not saying gamba ye kubanga singa yagambye munnange tulina okubeera nga tukkiriza abaagala baffe bye baagala, tulina okubeera nga tubeera selfless, okubeera kafulu mu kwezina. Sinakugambako nti okubeera kafulu mu kwezina teekawo ebbina balirye nedda. Ebyo birina consequences okitegeera. Naye waliwo ebintu ebyangu. For example, osobola osanga omuntu nga bwenjogeddeko waggulu nga ye ayagala nnyo variety. Anyumirwa nnyo ebintu by'okubeera nga agezesa kino na kino, twepimpinireko mu kiyigo, how does it feel nga tuli eyo, twepimpinireko eno, nga bimukolera. You can try these things n'omwagalwawo. Okitegeera ddiya, osobola obigezesa n'omwagalwawo naawe n'omuleetera naye awulireko ko bwe kiwulikika nga mubikoze. Kubanga gwe gwayina kati gwe oba tosobola bimukolera ani gw'osuubira agenda bimukolera. Sooka ombuuliremu naawe awo oŋŋambe nti asinga nze mba sibikoze nsuubira agende ewa gundi abimukolere. Kitegeeza bwe alina okubeera nga oli willing okutambulira mu direction gy'akutwaliramu as long as direction gy'aleese oba gy'ayagala okutwaliramu tegenda kubeera ng'erimu obulumi bwonna oba tegenda kuba ng'ekuleetera obuzibu bwonna nga ggwe omwagalwawe. Okitegedde mukwano gwange. Nze n'ekirala kyenyiza okubeera nga nkubuulira oba nga nkugamba ekiyinza okufuula omuzinyi oba omuntu kafulu mu nsonga z'okwepimpina kwe kubeera ng'oli muntu ayogera, like a good communicator. How? Abantu nabagambye mubeera mu kwepimpira muno n'akupimpira tigikiki naye nga byakukola tobyagala, but you are not communicating. Nze sigenda kumanya nti byenkukola tobyagala. Nja kulowooza nti bikunyumira. Abasajja bangi bazina emmana n'agenda n'anywa n'eddagala lubalula n'akola ate n'agula bibayagula. Musajja watunga alowooza nti ggwe weetaaga musajja kukulwamu naye nga te si kye weetaaga. Had you communicated n'oyogera n'ono omuntu n'omubuulira nti nze kyo si kye njagala kino, osanga yandibadde takola bulanda oba takola nsobi, yandibadde amanya ky'okukola. Kigenda kufuula omulungi singa osobola okumuliketinga ate era naawe tekiri ku muntu omu. Naawe omuntu apimpira munno akapaalo mubuuze kagundikeko oba nsale kaspeed kali okay oba nedda, otegere nti kyotambulirako kyekyo oba si kyekyo. Bw'oba tokitegedde then kireke kyusaamuko akalala kwe kubeera nga kyokola okyagala. Omuntu bw'aba akuzina nga kyakola akyagala ng'anyumirwa by'okwepimpira nga buli kyakukola anyumirwa okukomba emmana anyumirwa okukomba wanako ng'abikola byagala si just kutuusa mukolo. Ayayayaya my dear hey kyemalireyo. Teri kintu kikyasinze kuwooma nga muntu ng'akupimpina naye nga byakupimpina abijjira ddala eri munda ng'ekintu kyalimu awulira kyagala kiringa okusisinkana omuyimbi ng'amanyi okuyimba ate ng'ayagala okuyimba. Ne wabeerawo okusisinkana omuyimbi ng'amanyi okuyimba naye nga tayagala kuyimba. Okimanyi nti osobola okwoge like you can tell the difference between the two. N'okwepimpina bwe kuli. So olina okubeera passionate ku kintu kyonna ky'okola mu buliri. Nti kyonna kye tukolayo bwe mba nga nze njagala kuzina mukazi like nyumirwa nnyo kabuzi, be passionate about kabuzi ako. Omukazi mutunuulire wegomba omubiri gwo gukwateko okole ebiki byonna because oyagala kabuzi oba okitegedde oginyumirwa. Ekirala ate n'omukazi kennyini aba anyumirwa bw'obeera ng'omupimpina aba anyumirwa. Beera confident bannange banywanyi bange abalungi. Teweekomomma. Abasajja mugenda notandika okwekwatayo tandika okwekomomma tebinyuma. Omukazi muyingire omupimpine ng'oli confident ku kyoliko oba akasolo kagwa kaleke kagwe tewali buzibu vaayo kozesa ku ngalo zo okola biki todda ogamba ate bannange kagudde then ne tubeera ne bana abakazi ate gwobeera mu kisenge n'obeera ng'oba ekiki simanyi onooga ajjako ettaala baliggyeko kubanga toyagala musajja alabe amabeere galeke. Omusajja yeebake naawe addeyo agambe bannaye kali akawala kabadde kasufu nga n'amabeere teyagafuddeko kubanga confidence gy'wabadde nayo yabadde temuganya kutunuulira bbeere eryo lyetegereza. Naye bwe weekomomma atandika okwebuuza lwaki yeekomomma. Wagenda okulabira ebbeere eryagwa, wagenda okulabira ebituli mu kabina, wagenda okulabira biki. So tomukiriza bbeere ebyo byonna.
Mubeere bulungi Omukama abankumira ate abanjagalire mbaagaliza okwezina okulungi ate era okunyuma okwezina kulina kubanga kunyuma baddiya tekulina kubeera nga just tutuusa mukolo olina okuba nga bw'ozina emmana munna anyumirwa bw'otuula ku mukiro omusajja anyumirwa byebyo ebyange nsigadde nze Senga Faye 256 temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga bannange anyone who wants to support our channel osobola okunyinga kwako akantu akaliko join nobeera ng'osubscribinga monthly akasente akabeera katuyambako trenda channel then n'ekirala osobola okugiftinga through thanks ku video like bw'otyo nobeera ng'okisupportinze mubeere bulungi mweraba mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.